okupiganya bakansala bannange. Adieri Maria Goretti mu kiseera kino bw'omusanga oyinza okulowooza nti bamwokya asidi so nga si bwe guli. Mukazi wattu yagula ddagala ng'abantu abalala oluvannyuma lw'okuwulira obulwadde era nga bannayuganda abalala bwe batera okukola. Bakansala ab'eggombolola y'e Lubaga bamukyalidde mu maka ge Kasubi n'abatotolera nga bwe yagula eddagala kyokka n'amaliriza nga limwokezza era nga kati bw'omulaba tomwawula ku oyo yayokebwa asidi. Obulwadde bwankwata bwe buti. Obulwadde salwala nnyo kiryawo nali nkola ndi mukazi mukozi ng'omunadipi nga nambeera omukazi akola oluguudo nange nali nzinga akayumba ako mukalaba ndi mbuluzi wa nkoko sijja kugamba nti nakola kyo abantu bankola ki no yali eddagala liri expired ebbaluwa zonna weeziri emulago banjanjabira. Bakansala bategeezezza nti mu kyeeko eky'omukyalo ono Adieri okuba nti yali muwagizi wa DP wabula ng'abakulembeze kibadde kibakakatako okulambula omukyalo ono era ne balabula abantu okukomya ekyokwegulira eddagala nga tebamaze kufuna kuwabulwa kuva eri abasawo. Adieri tumwebaza kubanga aleze abantu ba DP bangi abava mu Kasubi. Aleze bakansalazi mu Lubaga North yali nzibu nnyo DP nga tetwasobola kufuna bakansala bawera ku division e Lubaga. Gatu mwagalizo omwaka omupya tubeyo n'akatono ke tumuleetera akalyeko amanyiddala abantu be gye bali aba DP era bamwagala okutambula nga tugenda tunokolayo banne Democratic Party abagundiivu okulaba nti no tubeebaza nga bakyali balamu okulaba nga tubasiima olw'emirimu gye bakoze era nga tugenda kujja tutambula emiruka tugenda kujja tutambula emiruka egy'enjawulo nga tunokolayo abannaffe abo na biki bye bakoze. Tukakasa nti enteekateeka ejja kugenda mu maaso ate ejja kwongera okutusembeza okumpi n'abantu okubeera mu bantu ate n'okumanya nti tulina okukwatirako ku bantu baffe mu bizibu bye bayitamu. Bano era abakyalidde ne munnaabwe Bone Kavuma eyafuna akabenje nga mu kiseera kino tasobola na kutambula naye nga bamuwadde ettu lya Ssekukkulu n'okumukulisa omwaka. Walisere amaze okwamba